Mbalamusizza nnyo banjaba ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo na buli ssekinnoomu yenna gy'osinziira okulabira akatambi kano mujje bali kujja mutuusaako engalo kansuubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era olunaku lwa sabbiiti oba lutiito lw'essande nga bulijjo mba ntumbudde ne programu ey'ebimuli mu Bulange Mmengo essaawa zo ziri bbiri zennyini ez'akawungezi ka leero tekunnako okukako wadde eddakiika n'emu kubanga sirimu lyaz'amaanya wa budde obudde mbukwatira ddala bulungi kubanga ne bwe nnali mu ssomero nga nkyakakalaba emisomo gyange obukulembeze nabukwatiranga ku ssaawa okwo kyetuyita time keeper mu luzungu obukulembeze bwe nasinga okubeerako so nkwata nnyo obudde saagala kulyazaamaanya bantu budde so yakatuuka nkulamusizza nnyo mujeberako gye mutuusako engalo bannayuganda mwenna gye musinzira okuwuliriza bakalabira ku mitimbagano egy'enjawulo bakawuliriza mu maloboozi bwepo nammwe abakalaba butereevu wano ku live mbalamusizza nnyo ngera bulijjo saagala bariisaayo olwa ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 olunaku lusigaddemu lwanca lwokka omwezi gugweko ogwokubiri tugukuba olukumu mu kutwe tugende mu mwezi ogwokusatu abazungu bayita March so nno nga bulijjo mbalamusaako okusookera ddala njala sooka kubuuza bannayuganda bonna buli omu gy'awangalira era nga ntandika nga bulijjo saagala bariisa antumira ku bannayuganda bonna bawangalira mu ggwanga erya America mu buli province yonna gy'oli mubwa mu lisaza lyonna ly'olimu bambi nkulamusizaako nnyo gye balako gy'otuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange gye ndi munnange nembuuza ku bannayuganda bonna bawangalira mu ggwanga lya Canada mugye baleko bannyabo ne bassebo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi manyi olunaku lwa Sande abamu muli ku mirimu abamu kyebasa mumozi okusaba mugenda kukola naye nga era tumala tukwatagana mu budde bwonna obwogirabidde vidiyo eno so nkulamusiza nnyo munnayuganda nawangalira mu ggwanga lya Canada kansubire nti oli mulungi abawangalira mu nsi ya Bungereza mwenna mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli omu ng'oli mu ggwanga lya Bungereza abangerera n'abambejja basava ne bannaava wepo n'abantu ssekinnomu buli omu ng'owangira mu ggwanga lya Bungereza nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi bwe nvaawo nno ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizaako bannayuganda mwenna bali ku ssemazinga wa Europe mukye baliko gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi era ntumbudde olunaku nga banagerera Sande saa 2 zennyini nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo atumbudde okubanga mbatuusaako so nno mbalamusizaako mwenna buli kitundu kyonna kyoli buli nsi muli mu Europe mujje baliko gye mutuusaako engalo abangira n'abambejja basava ne bannaava bwe nvaawo nengenda mu ggwanga oba ku ssemazinga kuba na Australia nayo ssemazinga mulamba mbalamusizaako banjabo ne bassebo basenga bakojja bamama b'emikwano mwenna abawangalire ku ssemazinga wa Australia oba mu nsi gye bayita Australia mujje baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nga bulijjo lw'essande lwe luno essaawa zezo zennyini nga bwe nabasuubiza nti nja kubeera mu Bulange Mmengo ne mbategeeza nti yeewo mmemme entono nga toyagala kulya eŋŋamba munnange wandigize TV ogidde emabbali ebeerenge n'obirya ng'ate bwe neggwa nodda n'ogiwuliriza nga maze ogye kwa live so nno bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Asia mbalamusizaako banjabo ne bassebo mwenna abawangalira ku ssemazinga wa Asia munene alimu ensi nnyingi nnyo ate nga bannayuganda muwangaliro kansubire nti muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako nga mmanyi musanga ebizibu bingi nnyo mu mbeera gye munoonyezaamu ensimbi naye okosiko ekwaboobwe y'ensonga lwaki faamu tulemeddeko okola twogera ensonga zino ezitasobola kwogerwa ku TV na radio station ez'e Kampala tusobole okuziggusa abantu bazitegeere basobole okugguka amatu gaabwe basobole okulwanira eggwanga lyabwe n'okutaasa ebyo ebiyitibwa ebyabwe dani okulwanira ebitatukwatako so nno mwena abali ku ssemazinga wa Asia mbalamusizaako bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Middle East mwenna mbalamusizaako banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja mwenna bali Middle East simanyi mu nsi mwonna mwoli nkulamusizaako kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi so nno mujje balako gye mutuusaako engalo bwe nvaawo ne ŋŋenda ku ssemazinga wa Africa ku lukalu lw'abakaddugalu lusinga okuwoma mu nsi yonna mbalamusizaako baganda bange mwenna buli omu gy'asinzira okulabira n'okukola n'okuwuliriza mujje balako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi essaawa zezo bbiri zennyini bwe nvaawo ne ŋŋenda bannayuganda bonna bawangalira mu ggwanga erya Kenya Tanzania, Congo, Burundi, South Sudan, Sudani yamambuka, Kenya ne Tanzania mwenna mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo era akatuuka ekyokukola okimanyi tegeeza munno njagala bawe vidiyo eno ey'olwaleero ebake bulungi nnyo mu bwongo bwammwe mugiwulirize bulungi nnyo mugisaasaanye buli muntu ategerewa waayimiridde naddala mwenna abaganda abazaalibwa mu Buganda nammwe ng'omanyi nti wakwata akasimbiko
n'ogula ettaka lyo mu Buganda wadde toli Muganda oba wazimbamu ekiso mu Buganda ninga toli Muganda eno video ekukwatako nga bwe twagamba nti Obuganda bukuŋŋaanya abantu bangi nnyo tekitegeeza nti aboogera Oluganda bebasangibwa mu Buganda amawanga mangi nnyo agasangibwa mu Buganda era gasiisiddemu ebbanga ddene nnyo bakoleddemu bizinensi bafuniddemu ensimbi bwasirizzaamu na buli kimu bakikoze so na video eno ekukwatako bulungi nnyo kubanga ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka mumpulira bulungi ekiri atabaala kyekiri n'akoze ki n'asigadde waka mbasaagala muntu ogenda gundi yandese saawulidde information ejjagala ebakke mu ntumbe bulungi nnyo nga bulijjo so no saagala barisa ekusaawa ebbiri kwa kakongo kakeddakiika 4 kubanga nze ntera okukozesa okubalamusaako mwenna buli mugi abasinzidde okulabira video eno nga bulijjo bwe mmala obbabuuzaako ekiddirira mu kimanyi mbanziguse n'ekigula lugye ekigula lugye kyaleero kino onjagala buli munnayuganda yonna kigenda kukwatako buli munnayuganda yenna gy'oli njagala kusooka kusaabulula obulimba obufere obuyaaye obukuusa n'okubuzaabuza bannayuganda ebbanga ddene nnyo yo seeri tibahabulwa lutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe obulimba bwazzaako ssa mu bannayuganda ng'abalaga puroguramu ez'ekiyaaye njagala buli muntu gy'oli owulize ekigula lugye kino bulungi nnyo kikukke mu mutwe kubanga tukizudde nti bannayuganda ebiseera ebisinga mwebuzaabuza nga abafuka banaaba naye nga amazima mugamanyi ebintu bigwawo ne bayitako ne bitunuulira ne bigenda naye nga temulina kyemukoze olw'ensonga nti temwagala kumanya naye ate ensonga bw'etuuka ku nnamusa ne mutandika okugamba bino ebintu byaliwo naye ng'ate byawuli tubagamba ebbanga ddene nga temwagala biwulya bwe ntyo nno kulamusizaako mukyala baseka n'enseekezi ow'ekigula lugye kubanga omukyala asinga okwagala ekigula lugye mukyala baseka n'enseekezi kulamusizaako nnyo mu ggwanga ery'Amerika alright kati ndowooza kantandike n'ekigula lugye kyaleero ekigula lugye kyaleero njagala bazzaayo emabega kye tuyita flashback nsooke mbazzeeyo emabega mbaleete mbagguse wano we tuli naye ng'ekintu kyengenda obbabuuliramu kizze kibeerawo mu Buganda nga batukyusa obwongo batugamba kino batugamba kiri naye nga sinatandika kigula lugye kino njala muntagingire buli eyeeyita minisita mu ggwanga erya Uganda njala muntagingire buli eyeeyita RDC mu ggwanga erya Uganda njala muntagingire yo seri tibahabulwa tabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe abere ku video njagala mukyala we mama Sassini Janet Kataha Museveni abeereko ku video mutabani wa Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Raga njagala abeere ku video eno njagala Jeno Salimu Sale abeere ku video eno njagala Lwabwogo Kiriyo Wakiwanuka Jesa Mayanja Judith Nabakoba mwena mubeere ku njaba somwali nga ntandise njabeetaagako ne kati njagala bano mubeere ku video eno olwale mukitegere bulungi nnyo ntandise bwenti nazzi kuno Obuganda bwaffe mutusiisidde bwe batuzaalidde naffe ne tuzaaliramu ne tuzikuza Obuganda kyali kitundu ekimu Uganda ekyali kigagga ennyo nga kyekulira ku nsonga zaazo ng'abantu baako munne tebalomba era nga bekolera emirimu gyabwe okufuna obuuma n'ekyo ekigula magala eddiba okutuusa omupembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi gye naawuuka najja nga asaatuuka mpaka mu Buganda obwaffe busaanyaawo teyakoma kusaanyawo bantu wabula asaanyawo n'ebyenfuna teyakoma kusaanyawo byanfuna wabula asaanyawo n'obulamu bw'abantu teyakoma kusaanyawo obulamu bw'abantu wabula n'ettaka lyonna alisaanyizaawo kati ye nga kyayagala tufuuke abaavu emponga byoya mu nsi yaffe eya Buganda tusobole okuba nga tusabiriza nga tetusobola kuba nga twetuusaako ebyo ne bitulina okwetuusaako we twogerera essaawa zino ebintu bingi bigenda mu Buganda naye ekintu ekisinza okundeeta okuba bumbabiro ku kigula lugye kyaleero obasajja bano bazze babuzaabuza bannayuganda ekisooka bazze baleetanga puroguramu ezibuzaabuza baasooka ne bagamba tuleeta bonna bagaggawale naye nga bonna bagaggawale bagaggawalirawa kyekibuzo kyo ky'okukubuza omusajja akugambye ngenda kuleeta puroguramu bonna bagaggawale nga bagenda gaggawalirawa ekisooka abasajja bataasoma abali mu Muhola House mwe muyita State House ku bonna ensoma yaabwe etankalibwa eringera empale za Museveni zitegerekeka entegera yaabwe ya munguuba eringa kando eri mu muyaga eneetera okuzikiza ebikolwa byabwe byakujooga n'okusamuliza ettoomi ku bantu abalala kati bwe bisanga abantu bo nga balwawo nnyo okumanya ensonga nga bwe zitambula baabo webeeka nga abazinze ku lumu ng'olujjuliro baluzingako ng'okulya eddugoba ekuwedde kati yembeera egenda mu maaso njagala nka batandikire kati kavudde kanjula ngenze ku kigula lugye baleeta bonna bagaggawale eyo neyitaawo simanya ani yagaggawala ne baleeta puroguramu ez'okulima ebintu ebitasoboka gamba nga lima vanira oyo naayitawo n'afa ne batugamba tulunde obusaanyi ne buyitawo ne bufa ne batugamba tulunde mulinga oyo naayitawo n'afa ne batugamba puroguramu nyingi nnyo ne ziyitawo ne zifa
kati olwaliro wetwogerera ne baleeta n'emyoga egyo nagyo negifa twali tuli awo ng'omumpembe Joseph Bahabura tabasira mutano wa Kalekezi Ziwedde ensi yaleeta nsanga bisibe najja ne program n'agamba agenda kuleeta program gye bayita parish model eno bagenda giteekamu ssente okugaggawaza bannayuganda ne kino si kyabannayuganda bano abasajja wadde ekintu kino bakitandikidde bakitandikidde mu east naye nga tageti yaabwe yakusiriwaza abantu bambuganda ne bannayuganda abatono kubanga kintu kibabaleetedde bw'obanga akanyonyi kakulema okukamanya okukamala ebyoya ate nga bujja weekaniikira bw ate baleete neŋŋaŋa njala kiddamu bwe kabanga akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya ate nga ojja weekanira nti baleete neŋŋaŋa onoosobola ogimaanya ekizibu kiri kite ekizibu ky'abannayuganda bwongo obwongo waffe tunaabugula tutegeera nti abasajja bano batulimbidde ebbanga tujja kuzuuka bw'ogamba nti essaa zino oleeta parish model okulaakulanya abantu mu Uganda wepone mu Buganda kiba kite kijja kukola n'ogamba nti nno ogenda kuddira miliyoni 17 oziwa buli muluka mu Uganda tukimanyi nti omuluka ogusinga okubeeramu ebyalo bitono gubeeramu ebyalo 5 naye nga nze ekyalo wenakulya mu nazaalibwa mu muluka gwe nakulyamu Gomengo parish mu Kampala Central gulimu ebyalo 12 ng'ekyalo ekisingamu okubeeramu abantu abatono kinamu abantu 5 ng'ebyalo ebisinga okubeeramu abantu biramu abantu 1000 kanjala kubuuza okutta miliyoni 17 ozitadde ku muluka ani agenda ozigabanako era bagenda zifuniramu wa gula obwongo gula amaaso otegeere miliyoni 17 ezitakyagula na poloti mu Buganda oziwadde ku parish mu kyabannayuganda kulaakulana who is fooling who kati kankugambye ekintu ekitono ennyo agamba volume mukulu allergic naji nze volume yange eri clear otherwise ngoyagala ku blocking kuba ekisikiwaamu n'okwata miliyoni 17 ziteeke ku muluka bw'okwata miliyoni 17 n'ozigabiramo abantu 10 just ekyalo kimu ekyange ekyaserwanga kyenvaamu mu Kampala Central ekyalo kimu kirimu abantu 10 ekyaserwanga bw'oddira miliyoni 17 n'ozigabizaamu abantu 10 kitegeeza buli muntu afuna omutwalo gumu 7 kwata calculator oteeka miliyoni 17 oteeka akabonero akagabizaamu oteeka abantu 10 kiba kitegeeza buli muntu agenda afuna omutwalo gumu 7 kati eyo sisirwanga yoka ola nkugambye Uganda yonna buli parish bagenda jwa miliyoni 17 ezo sente zikyagula na poloti mu Buganda kati omutwalo gumu 7 sukaali agula 5,000 omuti gwa sabuni kugula nusu 8 omugaati guli mu 7 oba 6 kati guno ogumu 7 gugenda kulaakulanya munda Uganda ki brains a monke bwe mbate mugenda kuzuuka ngera muzobola kutegeera okulonkinga ekintu ekyobuye ekibataddewo bakilonkiza nga bakozesezza obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ekyo ne kiyita kyokka kye bagenda okuleta mu Uganda tebagezaako ne babuzaabuza bu parish model najja ngenda okutwala kubanga buli muntu ali mu kyalo omwo agenda funa omutwalo gumu 7 gugenda kukola ki tegusobola nagula ddagala lya musujja nelikuwonya kubanga dose eba ya 7 days oba 3 days kati obanga omutwalo gumu 7 gwe bagenda okukuwa buli munna-Uganda buli parish wooli kitegeeza takuwadde ssente bayisabudde nakubuzaabuza banna-Uganda so nno banna-Uganda muzuguke ng'obudde bukyali muleme kubuzibwabuzibwa ng'engeri y'ennaku zino bweyogera ntandise bwe nti era ekigula lugi nkifundikidde bwe ntyo njala tandika vidiyo eyandeese kubanga saagala babulisa era njagala lumu abere ku vidiyo eno bwe nfundikira ekigula lugi njagala nteekewo ka programu kano katono nnyo ke njagala okuyisaawo ndyoke ngende ku programu eyandeese eno message njagala egende buli mwana yenna amanyi nti mwana wa Nambi ng'olina erinnya lyaba za ntumbo za Nambi uliza bulungi nnyo ebintu bingi bigenda Buganda mugawumbidde temwagala kukkiriza nti ensobi weeziri tutyo bwe babuzaabuza abantu abasinga obungi mu nsi ne babatwalako ensi nga batulola ennaku zino ekibba ttaka ekisenda abantu ekitta abantu kiri mu Buganda wokka ng'ekigendula kikusike mugenda kiwulira nnyo wetwogerera essaawa zino teri Muganda asobola kufuna mulimu gavumenti mu ofisi y'omumpembe mu ofisi yonna mu Buganda teri Muganda akyasobola kuwola ssente mu bbanga ne bazimuwa bwe bazimuwa ne babagenda mubba wetwogerera obuganda buli matigga nga n'abalowooza nti batukulembera kumbe nabo bavimba mafiya kati nno njala tandika n'obutambi buno obwayiseekedda ku mutimbagano naye njjukira nti abantu abamu tebabira ku mutimbagano kuno njala sooka bo bazannyira ndyoke nnambulule ensonga zange zino bulungi muziwulire lwateri lubusa omukulu Kyagulanyi Center munaakyalako ko mu bitundu by'eruweero eno emesagi oba abaana abaganda mugiwulize bulungi nga sinagenda ku vidiyo ya leero nga sinagenda ku vidiyo ya leero nsaba omuntu ali eyo antaagingire
omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Olwokubiri ow'ekyama oba antagingire mama Naagereka oba antagingire basajja ba Kabaka ab'amasaza bakyalimu empeka emera oba antagingire omu ku bantu ab'ekyama Ssaabasajja Kabaka batambula nabo basobola okubaakaama bawulirize ensonga zino oswale kubanga zikwata ku ye nga ye nabagambye ddati Namunswa yeetaaga obukuumi obw'enjawulo olw'ensonga nti mission egenda okumugjawo ey'okubiri eyengedde gye ngenda obaleetera olwaleero naye nga sinagenda eyo kansooke ntandike ne bu video bino mubazanyire bubiri akamu kagenda kubeera ka mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulondo w'eggwanga lya Uganda akala kagenda kubeera ka mukiise w'e Nakaseke omukulu Semakula Lutamaguzi mubuulize bulungi kaakano ka video Ensembiyumba sula sekamege newankubadde ensembiyumba gwe tutunuulira kubanga yeyamenye eno ennyumba kubanga ye awulira eryanyi kubanga musirikale era baleeta amagye era n'amateeka tegakyalina kyegayamba muntu naddala omuntu wa bulijjo naye ng'omubbi w'ettaka omukulu ye Museveni nkiddamu omubbi w'ettaka omukulu ye Museveni ng'ayambibwako muganda we Sale ne mukazi we ne mutabani we ne bakodomi be ekyo mukirabe basengudde abantu baffe bangi nnyo 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 muno mu Greater Luweero kyasukka kaakati olunaku lwaleero ennyumba yino mugiraba musembereko eri njagala bannamawulire n'ennyumba bagirabe n'abali e Bulaaya balabe ekigenda maaso mu nsi ku ssaawa zino baganda bange tetukyayogera ku bbula lya mirimu tetukyayogera ku bbula lya ddagala malwaliro tetukyayogera ku bwavu kuba byonna babi batussaako naye nga mukulu Lutamaguzi bw'abagamba bulijjo mutuuse okutuuka nga temulina nawe muziika bantu bammwe mutuuse okubeera nga temukyalina nawe musaluba bano abasajja bajja kubakuula baddu mu nsi yammwe mwe bannayuganda naddalamu abantu b'omu Buganda wano tubagamba bino ebintu mutita bannabyabufuzi nze saali munnabyabufuzi tetwajja kunoonya ssente kuba bangi twaziina ne kubanga twajja kutaasa abantu baffe mmwe musigale nga mweyagalira mu nsi yammwe olunaku lwaleero musango okubeera n'ekikyo kino ekiri wano ojja kubeera eyo osirike naye bwewaba wano baddawwo mukitegera baganda bange bino tukyabyogera kubanga tebannaba kututta naye abakulembeze ab'amadiini abaali boogerera abantu baffe bagenze babatemula baggwawo aboogezi ab'amaanyi abaadde boogera ennaku y'abantu baffe bagenze babatemula baggwawo naffe tukyayogera kuba tukyasa omukka naye nga naffe tumanyi tulindiirire lunaku lwaffe kaakati mwe njagala okubategeeza oba abasajja abagwira bajja wano ne mubasembeza ne balwana ne basobola okugjako abantu be bali bagamba nti bannakyemalira temugamba mwe temusobola kwekola mulimu njagala okubategeeza tubiddemu ebyebigambo kino kyekigenda mu maaso njagala mumpulira njagala kino ekigenda mu maaso mu bantu ba Uganda naddala abantu ba Buganda byonna byonna bikolobero babi bakoze kaakati ekigenda mu maaso kwe kubasengula ku mataka gammwe n'okuziikula abafu bammwe era bwe musirika bwe muti mu myaka emirala 10 mwe abantu ba Buganda mwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mwe mutalina wantu we muyita wammwe byogera wano naye mugenda kirabako basooka kubba amataka g'abantu g'omu bibuga abali mu byalo ne mulowooza nti muteredde kati baali buli wamu nze mugambwa tukusaasira tewali kyamaanyi kye tusobola kukola nze neseeja sikuyambako okugula amabaati naye nga tetwagala kubeera nga tukuliikirira kuba toli munaku eno ennyumba agizimba sinazaalibwa nga Lutamaguzi tanazaalibwa nkakasa ebitundu 99 ku 100 abali wano bameka baweza emyaka 48 wano mwenna mwali temunaba kuzaalibwa eno ennyumba bwe bagizimbira naye yino bwefaanana omusajja mukulu wuno alina n'abazzukulu naye bakyasobola omukonera ennyumba ye tewali ali seefu kummwe bantu obaka mbuulidde
kati kanzanye olutambi lw'omukulu Lutamaguzi Semakula ngende ku video eyandeese. Lutamaguzi Semakula yabagambye bw'ati. Ebiseera bigenda kutuuka Abaganda nga yemmwe mweka abatalina wammwe. Abasajja balina ewaabwe kati n'ewammwe waabwe. Nkiddamu Omuganda ngamba mu abakyalina mwensa abawuliriza kubanga abamu muteeka emitwe mu bisosonko kubanga mulya n'abakulu ensi yagga mukimanyi nti mu Uganda Abaganda mmwe mwekka mugenda okubanga temukyalina wammwe ng'abasajja balina ewaabwe kati n'ewammwe batuttewo naye olw'okuba mwekkiriranya n'osanga n'omusajja Omuganda nga takyasobola kwogera nti Muganda kubanga atya olweri gye mugenda ne mulomba obusente ababasaanyiza. Yes, nze bw'okola ekituufu ne bwa Museveni waliwo ebirungi byakola ne tumwebaza. Waliwo ebimu byagenda n'akola nga we yagamba nti abantu baffe yabawa otulo ne beebaka. Ekyo twakisiima nti abantu kituufu bali mu tulo ssebo. Ekyo nakikwebaza. Ekyo si kya bulimba. Kakati mbadde njagala kubuuza abantu abasinga batira ne bagamba nti bano tebaagala kuteesa. Mwami Museveni ataddewo ebintu bibiri. Kisooka bw'oba ogize okuteesa ng'okaka mujje tuteese tukubuuza hidde n'agendayo ki kubanga ffe twali tusuubira nti mukulu Museveni bw'otuyita okuteesa naawe ozza buyinza bwe wawamba obutaali bubwo. Bino byange si bya BBS. Mukulu Museveni okimanyi byange si bya bulimba sisiwe mudde n'omukulu akimanyi entebe gy'alimu yanyakula nyakule. So tweta otuyita tuteese naawe ku ntebe gye wanyakula ogize otuyita kuta abantu baffe batulugu basibibwe mu makomera otuyisa kuzza mirambo egyo egy'abantu abaafu abamu tebakimanyi nti n'emirambo egijja sibo gundi gumiikirizaako gw'oli minisita nkuwa ekitiibwa. Sijja kulwawo nnyo ku nsonga z'abakulu abakasita muziwulidde kati ntandise video. Kwata tupapula ne kalamu wandike ebintu bino bwe bituukangawo nze tolowooza nti saaliwo buli kimu mba nakikugamba. Njagala okwata tupapula ne kalamu owulirize bulungi nnyo ebintu bino. Ntandise video eya leero. Alright. Buli mwana wa Nambi yenna ali eyo nze kamwa koogera ngenda tandikawo ekintu kye tuyita abagenda okukuuma Obuganda n'ettaka lyabwe. Kino nkyogera nga nkyesiganya ku buyinza obuli mu ssemateeka wa Buganda. Omuwandiike n'atali muwandiike atulaga nti ne mu kitiibwa kya Buganda mulimu nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda. Nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaasooka okulwanirira Obuganda. Buli muvubuka yenna ng'omanyi nti oli mwana wa Nambi oba oli musajja oba oli mwana muwala waabwe oli mwana muwala naye ng'oli Muganda. Okyayina embavu esobola okukozesa emiwula gyo ng'obudde bukyali okulwanirira Obuganda. Nkusaba ngenda tandika ekintu kye bayita enkuyege ezikuuma Namunswa. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne mukama we Yosef Lutabaisirwa mutabani wa Kalekezi bajjawo amaje bajjawo abasirikale abedo n'abali bakuuma Kabaka malumwe muli abambowa n'abagalagala ne bajjawo n'ekibiina kya bbanga waawo ne bajjawo n'ekibiina ekyabavubuka kye bayitanga nko Bazambogo. Kitegeeza nti omutanta kyalina gye mukuuma. Bw'obanga oli mwetegefu okufuuka enkuyege esobola okukuuma Namulondo esimu zange muzimanyi ku mutimbagano njala tandikawo abavubuka Abaganda abasobola okugamba nti muli kugenda kukozesa emiwula gyammwe okusobola okukuuma Buganda ng'ejje lino ngenda dituuma enkuyege. Nga zino enkuyege zizigenda okuba nga ziva mu masaza 18. Buli ssaza lyonna njagalamu enkuyege 13 bweddu. Gwe gatta enkuyege 13 buli ssaza. Muvaamu enkuyege mmeka ezisobola okukuuma Namulondo ezisobola okukuuma ettaka lya Buganda. Nti singa kyonna kibeerawo essaawa yonna tusobola okuba nga tukuuma Buganda nga tetuliiko muntu yenna agenda tukuba ku mukono. Ekisookera ddala saagala muntu yeetirira nga mulabye ebintu ebigenda mu maaso mu nsi nti abantu balese famire zaabwe ne baddayo okulwanira ensi yaabwe. Kati gwe ali agawumbidde atasobola kulwanira Buganda atasobola kulwanira nsi yo mba nkusekeredde. Wabula mujje lino sisuubira muntu agenda kunsaba airtime, sisuubira muntu agenda kungamba nti nkolerera ki, wabula okolera buwanga bwo okolera nsi eya Buganda n'okukuuma Namulondo kubanga Namulondo oba teri oba Namunswa watali kitegeeza ekiswa kifuluse. Kitegeeza nti mwenna abaludde okuyingira okwegatta ku nkuyege ezigenda okulwanira Buganda n'okulwanira ettaka lya Buganda mubeere beetegefu. Ngenda kutandika ekintu kino nga nenda bugisimufungize. Awo nno kati video etandise. Video mu kutandika njagala montagingira abantu bano wammanga. Njagala montagingira Charles Peter Mayiga Kiyowa Kiwanuka
Janet Kataha Museveni Mama Assassin Yoseri Kaguta Museveni Muhoozi Kanyarugaba John Katende Samu Mayanja Judith Nabakoba Samu Kuteesa nechiwala bimale abantu bano bali abantu 10 benjagala bali ku video niyo alwalero nchiddamu njala mutagira abantu bano wamanga Charles Peter Mayiga kiriwa kiwanuka Janet Kembabazi Mama Assassin kiriwa Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kanyarugaba John Katende Samu Mayanja Judith Nabakoba ne Samu Kuteesa wepo nechiwala bimale babale ku video eno nga sinagenda kutandika information eyandese njagala mugagule bulungi mutama tu gawuliza bulungi waliwo ekintu ekigenda mu Buganda ekitegeka obulungi nga temukiraba ekigoba abantu kuttaka n'okubateeka mu kintu kyetuyita concentration camps kigenda maaso ne muganyo kitegeera wetwogerera Jose nabagamba nti yasaba obusiriivu n'obusiriivu bw'ensimbi okubuteeka mu kugula ettaka lya Buganda nga akozesa abasajja benyini abayina amanya agabaganda nga abakozesa bagende bagoba abantu ku mataka nga bayina amagye bayina buli kimu bwamala nalyoka asindika baminisita be oba baladisi okujja okulutuula mu nsonga ezo nti bateesa ne bananyini ettaka obutagoba abantu ye asko walinge oba afune munenga ate era ekigendwa kiba nti kusengula abantu bano ku mataka batwala ettaka lya Buganda era mu kigenderere nnyo ewali omukyala Judith Nabakoba ewali Sam Mayanja ewali buli muntu yenna yefudde nti agula ettaka goba abantu ku mataka kino ekintu kiteeketeke kigondere bulungi nnyo kuba kati ntandise video ya leero kunaku olwokuna luno lwennyini lwetugenda okukuba mabega ku ssaawa 11 ez'akawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro mu State House e Nakasero oba Nhola House e Nakasero abantu bane 10 bemmenye waggulu bayitibwa mu lukuŋŋaana oba mu meeting ey'ekyama era no meeting yalimu abantu bamenyedde waggulu nga mwe muli mu bagenda okukola enteekateeka empya ey'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Mutebi Olwokubiri nga yakadda okuva ewa Kasujja gy'abadde afuna obujjanjabi obw'enjawulo mujjukire nze omu ku baalwana okukuuka ejjembe nga ntaasa obulamu bwa Namulondo oba Ssaabasajja Kabaka mu ngeri eyankusibiddaawo gye baali bamutaddemu mu kituuyi nga bamaze omuwakanya okawulire nga baagala afe mpolampola nga teri munnayuganda yina ategedde nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde era yagenda okuvaayo nga yebye ekitufu ng'abulako majaani okunywebwa kubanga yali mission enkusifu eyali ey'okumugjawo nga tebalina gwebeebuuzizaako baliko bagambe nti yafudde ekirwadde kya Ssennyiga 19 n'ebintuntu ebifaanaganako bwe bityo okutuusa bwe nasimba ejjembe mu ttaka n'empanika n'ebigere nammwe bannayuganda ne musimba emikono ne mutandika okuba wuuli ku social media wonna woppo ne ku ground e Kampala bali bagamba nende kimala twetaaga empologoma ebonekako eri Obuganda mu Lusaka etandike okuyigga nga bw'erina okuyigga bagenda otugirayo empologoma nga walayi tekyasobola ddogoba akamyu nammwe kenyini ne mwewuunya nti ekituufu kiri ki naye ng'omuntu yenna akola ebintu ebyo Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe n'omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alaje ng'ebali mu nteekateeka eyo namutaayika kati enteekateeka ey'okubiri ey'okugjawo empologoma yeeruwa kwata olupapula n'ekkalaamu owulirize bulungi nnyo nga ntandise ne mbagamba nti ku lunaku olwokuna lwe muyita Thursday ku saa 11 ez'akawungeezi omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe yayita olukiiko yaliyita ku saa 10 lwatandika saa 11 olwagga ssaawa 4 ez'ekiro ku State House e Nakasero era nga lwatuliwamu abantu 10 abapulaninga enzita ya Ssaabasajja Kabaka empya era nga abantu bano mwalimu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mwalimu Kiryowa Kiwanuka mwalimu Janet Museveni mwalimu Yoweri Museveni kenyini Muhoozi Kanyarugaba John Katende nanyini Ebonizi mwalimu Sam Mayanja mwalimu Judith Nabakoba Samu Kuteesa wepo ne Kiwalabye Male biki ebyateesebwako era biki ebyatuukiddwako omumpulirize bulungi nnyo muwandike ebintu bino Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi ensi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe yayita olukuŋŋaana luno bulungi nnyo n'alutuulamu nakkalira nga atudde ku malaalo nakkalira nga kaamugye esitabye ku malaalo ku ttaka ly'ebitali lya bajjajjaabe kwakangaliza n'atuuka n'okulengeza bannyini ettaka lino abaalirwanirira kumbe ye yasanga bisibe ne yeetwalira mu meeting eno eyatandika ku saa 11 Museveni yayogera bw'ati kubanga yali ayise abantu bano yagamba nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga oluyisizaawo nnyo enteekateeka yange
gye nali ntegese obulungi ng'era mmanyi nti egenda kutuukirira ey'okugyawo Ronald Muwenda Mutebi Olwokubiri Kabaka wa Buganda. Charles Peter Mayiga n'akoteka omutwe ng'endiga egenda enkuba ng'ebyokuddamu takyabirina. Era mu kkobero erimu Yoseti Kibahaburo n'agamba nti ku mulundi guno twagala okuddamu okugyawo empologoma eno nga n'omwaka guno tegunnakomekkereza. Kubanga mbu Ssaabasajja Kabaka afuuse mu luzungu kiyayise stumbling block oba afuuse omuziziko eri enteekateeka zaabwe ez'okutwala ettaka lya Buganda n'okugyawo Buganda obusaanyaawo era n'okuba nti bakola enteekateeka zaabwe okuyingizaawo abantu baabwe basuubira nti be bagenda okudda mu Buganda nga bwe yakyogera lunye nti mumulowooza nti Abaganda bangi nnyo naye yabateekamu dda abantu bangi nnyo era ng'enteekateeka eno egenda mu maaso bagenda gitambuza batyo egenda tambula batya era bagenda gikola batya ensimbi zigenda tambula batya era bagenda kikola batya okuba nti bakola ensonga zino. Ku mulundi guno bagenda kuddamu okukola enteekateeka ey'okuddamu omuwa kanyo kawulire mumpulirize bulungi. Bagenda kuddamu okukozesa enkola ey'okubiri eyakanywe okawulire okatende obuka n'engoma ze okukkirira ewannankaaba ennyindo gye zirembekera mukoka anti buli agenda tadda singa baali badda singa buli omu yeetegeka n'amannya olunaku lw'ogenda. Tugenze ku kawayiro ak'okubiri. Mu kukkiriza okulungi nga Yoseri Tibahabura tabasubira mutabani wa Kalekyezi ensi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe ensi yaleeta amaze okwogera Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alaje yanyeenya omutwe gwe ng'akkiriza nti ekituufu kiri nti twamusuuza omulimu ogwo. Era bwe yamaze okunyeenya omutwe okukkiriza nti yalemesebwa okuggyawo empologoma ya Buganda, Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'asaba omukisa ogwokubiri ogw'okuddamu okukola okumaliriza enkola ey'okugyawo mukama we eyamuwa ddamula amufugireko Obuganda n'akkiriza bulungi nnyo nti bamuwe ensimbi bamuwe n'ebikola asobola okuba nti ayamba okumaliriza omulundi guno ogwokubiri okugyawo empologoma ya Buganda era amaliriza eddiirwa eno omulundi gumu kiggwe. Kino yakikoze ng'anyeenya omutwe bulungi nnyo ng'akkiriza ebigambo ebiva mu Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Kalekyezi nsi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe. Tugenze maaso ekintu kino bagenda kikola batya mpuliriza bulungi nnyo ng'ogabikkudde mpuliriza bulungi nnyo ng'owandiika ensonga zino mpuliriza bulungi nnyo ng'owulira byenkugamba kubanga bino byenkugamba togenda bisanga ku telefayina yonna mu Uganda wadde radio wadde eri omuntu ssekinnoomu agenda ozoogerako kuba abantu baali badde boogera ensonga zino abantu abakulu abakyamera empeke munnange beekweka omutwe baaguteeka mu ttaka tebakyayagala kuwuliza kubanga balowooza nti bw'onoosirika ojja kuwangaala so nga ate bw'osirika kiba kibi nnyo okufiirira eggwanga likisinga okufiirira mu binywero by'omwenge oba ofiira mu loogi gye mwesanyusizza ng'ate ne gye mulaga temmanyiiyo ngenze mu maaso. Kino bagenda kikola batya? Baagala kukozesa mu nkola esooka baagala kukozesa nnyo abantu abali ku lusegere okumpi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Olwokubiri okuba nti abantu bano bagenda kuba bamontalinga entambula ye endya ye enkola ye ey'emirimu ayogera n'ani era ani gwasinga okwesiga kubanga nakati naye yeeberera mu ngabo enjogera ennaku zino nti ennaku zino yeekengeramu era n'atunulira omuntu bwe bagenda osooka okukola ekintu ekyo. Ekyokubiri, Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga kino nkiddamu n'obuyinza obw'ekitalo. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga njagala oveeyo nti ku Lwokuna tewali mu State House e Nakasero n'akakiiko kenjogeddeko wali era njagala oveeyo weewakani nti tolina nteekateeka namutayika egenda okukola ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala mu butego bwe bagenda okutega empologoma yaffe mwemuli emikolo egy'omujjirano nkiddamu ku bintu Wasanya byakkiriziganyizzaako ne mukama we Yoseti Bahabura tabasira mutano wa Kalekyezi ensi yaleeta Ziwedde ensanga bisibe bakkiriziganyizza nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga alaje agenda kuteekawo emikolo egy'omujjirano egisobozesa empologoma okuba nti erabikako webajagalidde nga muno mwe mugenda okuva ettabu zisabyalo esobola okusaanyawo empologoma ya Buganda kubanga jjukira nti waliwo emikono egimwetaagisa okubeerako naye simanyi musajja wattu oba ku luno anaalusomoka. Era temulabanga emikolo egy'omujjirano gitandise okuteekebwateekebwa Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ne mwebuuza kiki kyakuba kubanga mukimanyi nabagamba dda
bw'otunuliranga omwana wo nga mwonoonyi talina mukwatira nsawo n'atandika okukola emirimu gy'otamutumye weebuuza omwana ono abadde takola mirimu kiki ekimwefulukutusa atandika okukola emirimu egyakafuweeke nga tomukubye embooko tomulagidde wabula neyeefulukuta nnyo okuloozesa nti yafunye empisa kumbe ekkoko atudde n'ettima erijjuza akasawo akaseminti tugenda mu maaso so nno emikolo gino egyakafuweeke gye bagenda okutegeka gigenda kubeera nti gye gigenda okuba nti gikozesebwa ng'akatego akagenda okubeerawo okutegekerako empologoma akatego akanagikwasa era emikolo gino gigenda kutandika okuteekebwawo mu bujjuvu buli kaseera ng'era empologoma yegenda okubeera nga omugenyi omukulu ku mikolo gino kale tugenze mu maaso mu nteekateeka y'emu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yasabye mukama we Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi nti kyetaagisa n'okukyusa amagye agaliwo essaawa zino agakuuma Ssaabasajja Kabaka aga SFC so tebabalya ebinusu nti amagye agakuuma Ssaabasajja ga UPDF nedda gana amagye malonde bulungi era nga abasajja bakuuma empologoma abasajja Banyarwanda bawedde emirimu newankubadde nti amanya ge mulaba ku ndaga manya oba kye tuyita Nemutaaga ago sige amatuufu agaliko bana basajja beetuma amanya amaganda ne beewa ebika asobola n'okulanya bulungi nnyo naye ng'ekigendererwa kimanyi bulungi nnyo alinga omukazi omwezi asobola okuzaala omwana mu maka n'amutuma n'amanya g'omusajja naye omusajja lwafa ensi lwetegera nti omwana ono si wa mu maka gano n'olw'ensonga eyo yasabye nti amagye agaliwo essaawa zino aga SFC agakuuma empologoma gakyusibwe naye ate mwenjogera ebintu bino bayinza obutakikola so bwe mulabanga ababaddewo bakyusizza temwewuunya bwe bate babakyusizza mumanyi nti balina ebiragiro ebikakali bagenda obbawa okuba nti bagenda otambuddako so nno mu ekyo kyeyasabye nti amagye gakyusibwe aga SFC agakuuma omukulembeze agakuuma empologoma ya Buganda so basobole okuba nti bateeka Ssaabasajja Kabaka mu kattu oba bateeka Ssaabasajja mu kifo watasobola kwekyusiriza wadde okubaako ekigambo kyayogera oba okutuuma omuntu yenna oba okubaako ekintu kyonna kyeyekolera ng'omuntu kino Yoseeri oba ne Wasanya bakikirizaako nti bakyusa amagye gano bagenda muteekamu kye tuyita isolation okuba nti ali isolated talina muntu gw'asobola kwogera naye talina muntu gw'asobola kuba nti amutuma oba yeekengera okuba nti akyusa mu kintu kyonna kye yandiyagadde tugenze mu kawaayiro akaddako bagenda kukola enteekateeka endala mu mikwano nfiira bulago ejja Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Olwokubiri egiri mu Uganda bwepo n'ebweru wa Uganda gye tuyita emitala w'amayanja okwotera ensi yonna kino njagala mukiwulirize bulungi nnyo mugaggula amaaso muwulirize bw'oba manyi nti oli mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka nfanfe akubira ku lukomo ne mwogera oba akukyazaako ko mu lubiri lwe ne mubaako ye mwogera kana akatego kammwe era nammwe njagala muwulirize bulungi nnyo mumpembe tatudde kubanga nammwe abataddeko Elisa Ejjoji kuba manyi nti mmwe mpagiruwaga egumya era esobola okuwa Ssaabasajja Kabaka obubaka omugumya wepo n'okumuzaamu amaanyi yagambye bw'ati nti kyebagenda osooka okukolako ekirala kwe kutandika okunoonyereza mikwano gyonna egya Ssaabasajja Kabaka nfiira bulago egiri mu Uganda wepo n'okwotoola ensi yonna bamagulu meeru batandike okuba monitoringa n'okuba nti batandika okuggyawo ezo empagiruwaga kye tuyita key figures oba key elements of those who support Kabaka in each and every thing kubanga bakitegedde lunye nti Ssaabasajja Kabaka mubizibu yabaddemu abaddenga n'abantu abamugumya abamubuulya ki ekyokukola n'okwebereramu abantu bano batekuba nga bamanyi bulungi nnyo olw'ensonga ne bagambako nti baali babamutadde mu kattu n'amasimu baagamujja nga batamaliriko okukebera mu ssimu za Ssaabasajja ne bafunamu ennamba ez'enjawulo ne batandika okugoberera abantu bano so obanga oli eyo oli mukwano nfiira bulago gwa mpologoma ya Buganda kitegere nti essimu ezikubirwa nga tozimanyiiko be bamu ku bantu abagenda okuba batandise banoonya oba oli Kampala oba oli wabweru w'eggwanga Uganda mwenna abadde b'empuwalinga Kabaka abamuwa amagezi abamugumya nammwe abasobola omukolera kintu kituyita omuntu okubira mu kaseera akazibu nammwe kyekiseera muteeke ebyokwenda byammwe we biyina okubeera ngenze mu maaso nga bulijjo Yoseti Bahabura Tabasira mutano wa Kalekezi yalagidde nti omulimu guno gulina okuba nga guwedde mu mwaka guno tayagala gusukkewo
era bwe yamaze okwogera ekintu kino Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Mr. Alaje Samu Mayanja Kiryowa Kiwanuka Salimu Sare balina okukolera wamu nga enkuyege mukono ku mukono nga beyambisa abamu kwabo abali mu lyo olulangira muno bamenyemuko omuli omusajja omutolo eyefuula omulangira wa Buganda David Wasajja wepo n'abakyala babisatu abali mu lyo olulangira muno mwe muli Sara Kagere oba Gwempita Sara Kafuutu omuli omukyala Agnes Nabaloga wepo n'omulala gwe batasobodde kwatuukiriza linnya naye nga bo bamumanyi kubanga ze zempagi Yoseri zabadde akozesa okutulugunya n'okusaanyawo Obuganda era nga yagambibwa nti eno message kanjidde bulungi mujiwulire bulungi nnyo Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Karekezi yagambye nti omulimu guno guyina okuba nga guggwa mu mwaka guno nga tewali kwekwasa konna Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Samu Mayanja Kiryowa Kiwanuka Salimu Sare muyina okukolera wamu okumaliriza ensonga zino nga mweyambisa abamu kwabo abali mu lyo olulangira okuba nti mutuukiriza omulimu guno amanya ge bamenyeeko kwe kuli David Wasajja omusajja omutolo eyayita Omuganda mwe muli n'abakyala basatu ne kumanya ge bamenyeeko kwe kuli omukyala Sara Kagere Sara Kafuutu wepo ne Agnes Nabaloga eddala bwe n'abandi funye njadde bategeeza wepo n'abo abalya mu lumeno muluzise mu lyo olulangira tugenze maaso ensimbi oba obuuma bujja kubeerawo nga bwetaaga okuba nti bamaliriza omulimu guno nkiddamu Yoseri yagambye nti ensimbi gye bazaagala bajja zifuna okumaliriza omulimu guno mu butongole nga tebalina gwe beebuuzizaako tugenze mu maaso kamale okunywa ku lwendo lw'amazzi ntandikire awo ennakomye One minute. Masonyo mukato. Ngaye mbagambe nti omukulu ono yagambye nti ensimbi zigenda kubeerawo okumaliriza omulimu guno tugenze maaso Wasanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje yakkiriza okumaliriza omulimu guno nga tewaliwo kintu kyonna kigenda musumbuwa era Museveni n'anyinya omuto bulungi nnyo n'amugamba nkwesiga bintu emu lwakuba nti omanyi olumu okwebuzaabuza ng'afukaana aba nojja ne excuse esaagala Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga nti omulundi guno nesiga omulimu ngenda gukola wabula Wasanya asabye Museveni nti omulimu guno nga mungamba gukola musooke munkolere ekintu kimu nga n'obudde tebunnaziba njagala musooke munzigirewo omusajja eyefudde akakonge ku kkubo ayogera buli kimu kye tuba tuteesezzaako wano tetumanyi ayina mayembe tetumanyi ayina misambwa tetumanyi ayina bakigatto bwe tetumanyi nti mu famire mwennyini mwe muli abantu abamuwa ebintu bye tuba tuteesezzaako wano n'abyogera ensi yonna neekwata ku mutwe so nga ate tuba tulowooza nti wano tuzze mu Horror House naganya okuddamu giyita State House mu Horror House tumanyi nti ebyokwerinda gguluggulu tewali kisobola kufuluma n'agamba omulimu guno okutuukira obulungi omwami omusaazi n'ayogera nammwe alina okusooka okubanga avuddewo balyoke batambuze omulimu gwabwe bawunziko Obuganda nga ne nabo gye simufungize okwe kusaba kwa Yoseri Tibahabula tabasirwa okwe kusaba kwa Charles Peter Mayiga kwe yakoze nga bamaze mu meeting eyo meeting y'okuba bwe yawedde tugenze ku meeting eyaliyo ku lunaku olwokutaano okumanya bano abasajja bazibu balinganga enjala eruma ekiro wuliriza meeting eyabaddeyo ku lwokutaano ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 8 ez'omutundu okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi mu Horror House Entebbe mwe muyita State House mu Horror House Entebbe Yoseri Tibahabula tabasira mutano wa Karekezi Janet Kembabazi Muhoozi Kanyirupama oba Muhoozi Lulaga Samu Mayanja Amama Mbabazi Mugisha Muntu Salimu Sare Kale Karekezi Kayihura Kiryowa Kiwanuka
mutabani w'embuga oba mukoddomi w'embuga Karugire babadde mu meeting eyabwe ey'ekyama ng'eya First Family lwakuba nti Kiwanuka muwuliramu naye nga nnyaye wadde mwana Buganda be baana abaabula munnaye nga baayika Windows bamanyi nti oli ekitaabwe kumbe bafu. Mu meeting eri yatudde ku Lwokutaano ng'ey'okulwokuna ewedde bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga bagenda okukola nga byongereza ku biri byensoose okubabuulira obulungi. Tuula bulungi nnyo wuliriza ensonga zino. Ntandise bwenti. Yoseri tibahabula lutabaisirwa mutabani wa Karekezi ensi yaleta Ziwedde ensanga bisibe byatandise bwati. Yatuuse nga mukawufu ng'omususa n'abuuza omumpembe Samu Mayanja eyayita omusajja Omuganda. Namugamba owaaye Mayanja lwaki ensonga z'okutwala ettaka mu Buganda zitambula kasoobo ng'ekkovu erisala kolansi ayokya mu ttuntu. Wulira meeting lwatandise Yose tibahabula tabasula mutano wa Karekezi yabuuzizza Sam Mayanja omusajja Omunyarwanda w'eddembe kubona bagandi ku kijja kyewaabwe kuliko kitawe ne nnyina ne mwannyina tekuli bantu balala. Yamubuuzizza mukulu Sam Mayanja lwaki ensonga z'okutwala ettaka lya Buganda zitambula kasoobo nnyo ng'ekkovu eritambulira ku kolansi mu ttuntu nga kolansi ono ayokya. Wuliriza bulungi. Sam Mayanja yazzeemu mukama we Yose tibahabula tabasula mutano wa Karekezi ensi yaleta Ziwedde ensanga bisibe. Yamuzzeemu bw'ati nti omuziziko yamuzeemu nti mukama wange Yose tibahabulwa no Yose teyalyogedde mukama wange Museveni oba yabikizemu kuba ye president wa Fiamugai Rwanda nti sebo omukulembeze nga lese mukulembeze yagambye nti sebo mukulu president ngezezzaako emirundi mingi nnyo okukola ensonga zino naye obuzibu ensanze mbusanze mu Baganda. Abaganda bano kyembamanyiiko basajja n'abakazi bayita buli mu mbeera yonna esoboka. Essaawa zino tugezezzaako okubanyonyoogera naye basirise bakuba n'emiranga tubajje ku ttaka naye kye bapulaani nga tetukimanyi. N'agamba ekizibu ekirala ky'ensanze gwe muziziko gw'okuba nti empologoma ya Buganda oba Kabaka yamuyita Kabaka kyekimu ku miziziko eminene egimulemesezza okukola ensonga z'ettaka zino y'ensonga lwaki alemeddwa. Era naye yakkaatirizza bulungi nnyo ku nsonga n'agamba nti ekirala nkusaba mukama wange okukola omulimu guno ogutambuza obulungi osooka onzigirewo omuvubuka gwe bayita Lumbuye mukulu Samu Mayanja. Nze siri muvubuka Mayanja, siri muvubuka ndi musajja Omuganda tuludde ategeera obulungi nnyo ate eri antama ayogera ensonga ku lw'Obuganda ku lw'ensi yange. Siri muvubuka. Omuvubuka ava ku myaka 16 mpaka ku myaka 32 awo navaawo dda. Ekyo njagadde kikutegeeza siri muvubuka. I'm not a youth. Nti singa musooka ne mutugirawo omwami ono ayogera kyovola nti ennaku zino tebandi bulungi nnyo banninga omwana agenda okutta nnyina amuli bukiika nti nze stumbling block ey'okubiri ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka gwe balaba nti kyokka omusajja gwe bagamba okutta talina gwanyiga talina gwayogera naye wabula abatunulidde kyamuli nga Salamu ali ansenke naye bo ate wabula kibaluma nnyo okuba nti omusajja waali ne weewuunya ku nsi kuno abantu entegeera yaabwe ya munguuba eringa obugolo busiba mu nnyindo naye ng'ate ne gye bulaga tebumanyiyo okujjako okutawanya nnyiniibwe okwasimulanga yabubuntumiza nti amugambye bunye ku kifuba. Tugenze mu maaso. Mukulu ono Sam Mayanja mutwe mwetolovu Bolodi Edi olwo yayongedde maaso n'agamba Yose tibahabula tabali wa Karekezi nti nfunye obuzibu okuva mu Baganda era nfunye obuzibu okuba nti sirina nsimbi zitambuza nsonga zino. Wulira bulungi nnyo Sam Mayanja ategeeza mukama Yose tabali wa Karekezi nti nfunye n'obuzibu nti sirina nsimbi zitambuza mulimu guno okugutambuza obulungi olw'ensonga nti neetaaga ensimbi ezitambula ensimbi ezigenda okufuna ezifuna abantu abasobola okuba nti bambankinga okuba nti bakola ebintu bino wammanga. Tugenze mu maaso. Era Museveni yagambye Sam Mayanja nti oyogera ku nsimbi ki nze kennyini kamwa kwogera
wadde nayika windows naye nakwata ensimbi eziri mu buwumbi nenziwa omukyala Edith Nakalema eziri mu buwumbi zisobola okukola omulimu gw'okutambuza okutwala amataka ga Buganda gonna agasinga obungi. Samayanja the Bolody Head n'agamba nti nze ensimbi sizifunangako wadde ekikumi. Tugenze mu maaso. Yoseri naddamu n'anyiiga amaaso ne gamutwakaala si atanyiigira bwerere kubanga n'ennaku zino bw'alaba ng'emyaka gimugendako pulese mulimu buli maawa n'atandika okufeesa ng'atandika okukwata nsi ku butambaala ng'atiisatiisa abantu abadde mu meeting n'amugamba ati nawe omukyalo oyo ensimbi eziri mu buwumbi okumanya nti mukola ku nsonga zino ez'ettaka. Era njagala Edith Nakalema asobole okuwumbulira ssente zino yaziteeka ludda kuba nzeetaaga okukola ensonga zino. Mujjukire bagamba nti ensimbi zibe ku BNP yensonga lwaki okutunda ebiwoola okujjudde nnyo mu Buganda n'okutta abantu basobole okufuna ensimbi okuba nti bakola ensonga za Buganda ozijja mu nsonga zaabwe kubanga ye mission gye balina entuufu. Kati tugenze ku kirala ekyewuunyisa mumpulirize bulungi nnyo wali okuli n'okukomba essowaani. Bulijjo mbagamba nti muwulirize bulungi nnyo. Omubbi asigala mubbi, embwa etambula na mbwa. Tebakugambanga nti embwa eyinza okuzaala embuzi ate eweera mbwa ne bw'ogisanga ebungereza ku street esigala mbwa. Era omubbi atambula ne mubbi munne. Nabagamba lunye nti abasajja bano okuva lwe baava e Rwanda okujja mu Buganda okujja mu Uganda bajja n'ekigendwa ekyokusaanya Obuganda n'obweddiza. Era tebakulya ensimbi nti kubano kuliko eyava mu Museveni nti oba yamuva bonna bakyakola lumu era mission za bazitambuza bulungi. Kati wuliriza emboozi eno ntandise bweti. Mugisha muntu Gurigore ye architecture w'ensonga zonna eza National Robbers Movement oba ye plana. Bwe ngamba ekigambo architecture abamanyi okuzimba oba okuba pulaani oba okukola enteekateeka z'ekintu kyonna ekituufu kiri nti Mugisha muntu y'omu ku ba architecture ba Tus Dynasty. Bwe lwakuba mulabaawo nga yeefudde ataliiwo naye nga y'omu ku bateesiteesi abateekateeka ebintu byonna ebikolebwa ku Baganda, ebintu byonna ebikolebwa mu Buganda wadde yeefuula nti taliiwo naye nga y'omu ku bateesiteesi abakulu ab'ensonga zino. Kitandise kitya. Mugisha muntu ye muteesiteesi w'ensonga zonna gwe tuyita architecture planner w'ensonga ez'okutambuza Tus Dynasty n'okutwala ettaka ly'Abaganda era ye muntu atambuza ensonga zino ng'azikola era yali mabega okutwala ettaka lya Buganda lyonna. Temwewuunya okuba nti akatambi akafulumidde ku terefayina nga kalaga nti waliwo namwandu w'omugenzi Nyakayirima agoba abantu ku byalo almost 20. Bino byonna jjukira Nyakayimba yaani yavaawa akola ngaani mukyala w'obukusa alujja ogoba abantu ku byalo ku ttaka lyo ettaka lye bagombako liri ludda waliri mu Buganda. So nno omwami ono ye architecture w'ensonga zino zonna nga ne meeting zino azibeeramu era bwe njogera ku nsonga zino babawa epapula ebalaga nti bateekeddwa ne baterebwa mu meeting bafuna kye tuyita copy ku nsonga zonna eziba ziteeseddwako era ne bazitambuza bulungi nnyo ne bazitegeeza ensi. Tugenze mu maaso. Bwe bamaze okwogera ensonga ezo Gurigore n'asitula omutwe n'agamba Yosef Osero mutano wa Karekezi nti oba ettaka lya Buganda litambula mpola tugezeeko okulaba nti tubba ettaka ly'Omubusoga. Kati wuliriza Abasoga muwulire bulungi nnyo. Gy'ovuddeo katono mwalaba omumpembe Yosef Osero mutano wa Karekezi ng'ayina olutobazi olumu lwe yayimirirako ng'agenda waggulu mu East eyo. Tujjukire nti entobazi ezisinga obungi mu Eastern region bazirimamu omuceere. Mwenna abasajja n'abakazi abali mu Busoga region mweteeketeke ekibba ttaka kijja, mweteeketeke ekigoba ttaka ekibagoba ku ttaka kijja nga batagira ddala abantu abasobola okuba nti babagoba ku ttaka lino bagenda soka targetinga economic activities oba ebintu omujjamu ensimbi ezigulira magali ddiba. Muno mwe muli abalimu omuceere kubanga mwadduka mu bikajjo nga tebikyalina nsimbi ne mudda mu muceere bagenda soka goba mwenna abali mu ntobazi mwenna abali mu ntobazi abali mu muceere mu Busoga region kubanga bakizudde bikajjo mwabiddukamu ne mujja mu muceere ne mudda mu muceere. Omwami okuyimirirawo omwami okuyimirirawo tagenze kwetawuluza nti agenze kufuka nedda. Baali bali okunoonya na kwetegereza nsonga za ttaka lino ziyimiridde zitya nkiddamu. Yoseri Tibahabulwa ne muwala we Natasha okuyimirira mu bitundu by'e Busoga naddala mu ntobazi yali agenze kwetegereza
ettaka lyetugenda okubba lyetugenda okuplanningako liri ludda wa abasoga kodeeyo kansubira nti gye muli ebintu bino mbyogera siyogera abaganda bokka n'abagenda njogerera buli ggwanga lyonna yose libahabulwa lutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde mutabani wa Kalekezi bwe yayimirira ku buliji emu okutunuulira entobazi zino teyagenda kusiika binyeebwa yagenda kwetegereza ettaka lye bagenda okubba liri ludda wa era beetaaga bungi ki kye beetaaga okusooka bagenda kusooka kutta economic activism omuli awo bennyini abalima omuceere basooka bajje mu ttaka eryo balitwale balikozese libaagala yensonga lwaki Guligule Mugisha yabagambye nti oba ettaka lya Buganda litambula kasoobo tugendeko tutwale ettaka ly'e Busoga era mu ttaka ly'e Busoga lino bakkiriziganyiza bulungi amaama Mbabazi yazzeemu n'agamba Guligule Mugisha muntu nti kijja kuba kyangu nnyo okutwala ettaka lya Busoga okusinga ettaka lya Buganda. Olire bulungi nnyo oyo amaama Mbabazi. Ng'ekitundu ekyo bwe kirina obwavu obungi ennyo nkiddamu. Ng'ekitundu ekyo bwe kirina obwavu obungi ennyo kijja twanguyira nnyo okutwala ettaka lya Busoga okusinga ettaka lyaki lya Buganda. Tugenze maaso. Salimu Sale n'ayongerako nti nganze bwe nagendera ddala n'ensiisiira mu mambuka ga Uganda n'entandika okukolayo enteekateeka z'okutwala ettaka n'okuligula n'okuwamba abantu kijja twanguyira nnyo okutwala ettaka mu bitundu bino wammanga omuli Kamuli ne Mayuge. Mulira bulungi nnyo omuli Kamuli ne Mayuge. Janet Kataha Museveni yasabye mulamu we Salimu Sale okugenda okutandika okutuula mu bitundu bya Busoga obudde nga bukyali basobole okubanga bakola omulimu guno. Mu kutuula mu Busoga yayinza obutagendayo ne mutandika okuwulira enkayana z'amataka n'okugoba abantu mu Busoga temwebuuza kiki ekizzeeyo mission yasayiningiddwa era ne kiteekebwawo nti nga Salimu Sale bwe yakola mu Northern Uganda bwe kigenda okukolebwa mu Busoga. Museveni ne bammemba be abatusi dynasty mu meeting eno baje badde bulungi nnyo era Museveni n'agamba abantu bano mukimanyi tetuyina budde n'obuzibu tuyina bungi nnyo nti tuteekeddwa ku pressure mu buli ango tuteekeddwa okukola ensonga zino ng'obudde bukyali tusobole okuba nti tumaliriza ensonga zino era tubeeko kye tulina okukola ng'obudde bukyali. Museveni yagambye Sam Mayanja nti tulina enteekateeka ey'okutwala amataka gano nga tusuubira okufuna obukadde 2.5 obw'Abanyarwanda abagenda okuva mu nsi zino wammanga. Wuliriza embaga. Yose yagambye mutabani we Sam Mayanja n'olukiiko tulina enteekateeka namutayika ereeta obukadde 2.5 obw'Abanyarwanda okubajja e Burundi, Rwanda ne Congo bayingire mu mataka gonna ge tugenda okuba nti tutwala. Era twetaaga ebintu bino ng'obudde bukyali tusooke tukole ensonga zino ng'obudde bukyali. Wano nno omusajja Omuganda era muzzukulu wa Buganda Kiryowa Kiwanuka yasomedde Yosete Basula Mutano wa Kalekezi alipoota gye bamaze okukola namutayika ng'amaze okunoonya obukadde 2.5 obw'abantu Abanyarwanda abagenda okuva e Tanzania, abagenda okuva e Rwanda, Burundi ne Congo nti bano babafunye era nga bo balinze bulinzi abantu abagenda okugoba na Uganda ku ttaka baleeteko abantu bamwe bonna babasiisire ku ttaka lino basooke bakole ekyajabu okugoba abantu ku ttaka. So ye Kiryowa Kiwanuka bagambye nti nga nenda bugisi mufungize banguyeko ensonga zino kubanga bo abantu b'okuyingiza mu Uganda babafuna dda. Tugenze mu maaso. Muhoozi Kanyerugaba, Muhoozi Laaga, Muhoozi Kanyerupama kale Kalekezi Kayihura baasabiddwa okugezaako okukola mangu obuterekereza
okuteekawo enkola ey'ekyama ey'okutandika okunoonya ebyokulwanyisa bye bagenda okuwa abantu bano buli famire n'ebeeyingidde wepo n'ensimbi ezigenda okuba nga zikola ng'entandikwa okuteeka abantu bano ku ttaka lino era nga bagenda bawa ensimbi wepo n'okutandika okutta bassekinnoomu abalina amataka amanene n'okubabuzaawo n'okubateeka mu makomera era ng'ekintu kino kigenda mu maaso bulungi nnyo nga mukiwulya bwe kitambula obulungi yevuddeo kati omwawuli omubaka w'omukono Betty Namboze Bakireke nga yeekalakaasa olwannannyini ttaka yali yateereddwa emabega w'emitayimbwa naye nga talina musango olw'okuba nti adifendinga ettaka lye be bamu ku bukwakulizo bagenda okukozesa okuba nti babukola okutwala ettaka lya bannayuganda mu bitundu bya Buganda ne byabasoga. Tugenze mu maaso mu miitingi eno yawedde era buli omu n'ayagaliza munne emirembe era buli omu n'ayagaliza munne okuba nti bakola ensonga zino nga obudde bukya era buli omu yayagaliza munne okuba nti ensonga zino ziggwa basobole okuba nga batwala Buganda ne Busoga buli kimu nga bwe bakyagala. Bwe mbaliisawo mba ngenda balimba okujja kubategeeza nti akatambi kawedde buli omu yagaliza munno emirembe omutegeeze nti essaawa entuufu etuuse buli muntu ayitibwa Omuganda okufuuka enkuyege esobola okukuuma Namulondo n'okulwanira ettaka lyo. Kino nkiddamu nkibategeeza buli muntu ayina ennyumba mu Buganda nga toli Muganda. Buli muntu eyagula ettaka naye nga toli Muganda ng'oli Buganda eno ensonga ekkakatako bulungi kubanga ekiri atabala kikira n'asigadde waka gwagabutikidde n'olowooza nti bagenda kukinya Baganda kijja kwetaagisa okulowooza nga naye bakukasusa ebbali kubanga nkimanyi bantu bangi nnyo balina ettaka mu Buganda so nga ate si Baganda ate nga teri Muganda kugoba ku ttaka okuggyako Yoseti Bahabura Tabasira Mutamu wa Kalekezi yagenda okikola. Njala okufundikira akatambi kano nga mbategeeza nti mwenna abavubuka Abaganda n'abasajja Abaganda abeesuuliddeyo ogwannaggamba mugenda tandika okubundabunda mu nsi eyammwe ey'obwaboowe nga teri muntu n'omu agenda bayamba okujja omu nga musituse ne mweyamba. We ŋŋambira nti neetaaga enkuyege ezisobola okukuuma Namulondo n'okukuuma ettaka lya Buganda kubanga mujjukire Yoseri bwe yali ng'agenda otandika olutalo yatandika olutalo n'emmundu 7 n'abantu 27 era olutalo luno n'agaa nti aluggusizza kwe kuwamba eggwanga n'emmundu z'akozesa okubonyabonya bannayuganda. Kiki mutasobola kukola kulwanira Bwakabaka bwammwe kulwanira ggwanga lyammwe na kulwanira nsi yammwe? Sikyalina kyenziza nabagamba nti nze nfiira ku mulimu nga Balubu antiisatiisa ojja kumala biseera kubanga ffenna gye tulagalya ekkubo lirimu enjawulo ya budde. Njala tutwala obubaka buno n'okusaasira eri famire zaabwe n'abafiiriddwa abantu baabwe mu njega egenda maaso mu Uganda ey'okutulugunya n'okutta bannayuganda. Mukama bakingirize era nsaba Mukama Katonda eyawanika eggulu okutali mpagi okingirize empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi Olwokubiri osobole omuwa obulamu asobole okufuga Obuganda era omukingirize enteekateeka ey'okubiri namutaayika ey'okumujja mu bulamu bwe asobole ogivuunuka. Otherwise bye muwulidde mbyogedde bigambo byange ate mbiddamu embanjagalidde sitiisibwatiisibwa ndi musajja mukulu mukitegedde bulungi. So nno ensonga ezo nzimaliriza bwe ntyo. Mukama bankumira takumira mpeera tusisinkane ku lunaku lwonna lunaabankomyewo Mukama bankumire. Ekirala buli muntu ng'oli mu Uganda tegeeza munnayuganda Facebook mu Uganda tekola naye emikutu emirala gikola. So musobola okugenda musanga obutambi buno ku TikTok, musobola okugenda okusanga obutambi buno ku YouTube, musobola okugenda obusanga mu kitundu kyonna obwagadde ku mitimbagano gwa Facebook bagijjako e Uganda. So buli muntu osobola okubulira muno wasobola okusanga akatambi kano. Mukama abankuumire atakumira mpeera mweraba.